Embeera nga bwesobodde okuba nga etambula ye mukyalo gwe bayita Judith babirye abadde mu mbeera ya kusoomozebwa nga bwesobola okuba nga avaayo myezi ng'ebiri n'ategeeza nti depression emuliko olw'okuba nga asoomozebwa ebintu yasobola okuba nga atuukako omukyalo ono Judith babirye abamutegeera obulungi yaliko MP omukyala gwe kutegeezaako Judith babirye yaliko MP w'ebuyikwe abamujjukira obulungi mu parliament yaliyo era mu parliament yasobola okuba nga akola emirimu egy'enjawulo ku komiti ez'enjawulo yasobola okuba nga azituulako yatulako ku komiti eya budget national economy walu neya gender and labor yasobola okuba nga azituulako omukyalo oyo yagira ku kadi ya yero NRM omukyalo oyo Judith babirye kati embeera nga yasobodde okuba nga etambula wiiki nga bbiri ezisobodde okuba nga ziyita bannaffe aba UPRS bano nga be batambulizaako endongo ye Uganda okuba nga bagisolooza okuva mu radio mu disco naddala abakozesa endongo eyo abakulu bano basobola okuba nga baleeta amateeka ag'enjawulo nga bagamba nti radio TV zirina okuba nga zisasula akasente omuli zirina okuba nga zisasula ziringa miliyoni 1.5 million buli mwaka nga bagamba nti zino zigenda kuba nga zidda eri abayimba ennyimba za gospel awo nno omukulu wa Mita Bishop Kiganda Pastor Kiganda alisaidize mu Kisenyi eyo ye nategeeza nti abayimbi tebasaaniddwa kusasulwa kubanga ebintu bye bakola byonna bya Katonda era nategeeza nti abayimbi waliwo enjawulo babeera yagamba nti babeeranga gospel ministers tebali gospel artist kati mu mbeera eyo nesobola okuba nga abayimbi ab'enjawulo naddala aba gospel basobola okuba nga beekutulamu ne beeyawulamu ne bagamba nti omukulu ono talina ndongo gy'asobodde kuba nga ateeramu abantu kasente ne woba otutta endongo yo ku radio ye oba ku TV ye bakusaba akasente mu mbeera eyo abayimbi bannyo basobola okuba bavaayo nga bagamba UPRS kyerese abayimbi balina okuba nga basasulwa kati n'omukyala gwe bayita Judith babirye yasobodde okuba nga ayina we yasobodde okuba nga abeera kwe kuba nga ayisizza obubaka ng'abuweereza omukulu oyo mukulu Kiganda Pastor Kiganda okuba nga amutegeeza nti tonyambangako wadde n'akamu n'okusomoza kwesobodde okuba nga mpitamu TV yo ne radio yo basobola okuba nga bateekako emisumaali ne basobola okuba nga bamusalira omusango Judith babirye wuuno yabadde ali mu lukuŋŋaana n'abayimbi ba gospel n'asobola okuba nga abategeeza ki ekibaluma ne bagamba nti abakulu abo abakkanisa ez'enjawulo tebabayambyeko wadde n'akamu ate tebaagala kusasula mu mbeera eyo Judith babirye wuuno agamba natambulanga nengenda beti nakibuuka nangulira omugoyo nengulya wali ku dduuka where was the church naye nga bampaana era ndi muwala waabwe waliwo omuzadde azaala omwana natamanya bwali newe nandigamye nti embeera yange mbi yatuuka ekiseera neyabika negenda mu mawulire tewali apooso tewali musumba yanoonya babirye ne lw'embeera omukazi ow'amaanyi oyo akyusiza worship mu Uganda omuwulidde Judith babirye asobodde okuba nga abakaliddemu abagamba nti abayimbi tebalina kuba nga basasulwa Judith babirye wuuno ategeezezza nti yategeera emikwano gy'embeera gyasobodde okuba nga ayitamu abajjukira embeera nga gyesobola okuba nga atambula ne mu America n'atuukayo okuba nga adduka olubaba olwali lumutuuseeko agamba nti abalokole tewali yamuyambako oba oliawo wabula badde eri ne bagamba nti muwala waffe wuuno akyatugamba ekintu kyontampadde nga ndi mulamu sirowooza kyogenda kikolera nana gwendeko emabega Labani Yakobo yakolera Labani emyaka 7 ng'amunyaga akaabira Katonda n'amugamba Katonda amponye omusajja ono naye nga buli embuzi we zizaala temuli bitanga Mukama n'amuwa amagezi n'amugamba kwata akati okasale kajjemu ebigondogondo okasimbe mu mazzi buli mbuzi enajja okunywa n'etunulako ejja kuzaala embuzi ey'amagondogondo weetaaga Mukama akulaga akati akagenda okuzaaza embuzi ey'amagondogondo era emyaka bwe gyaggwako nze kyembagamba mpuliriza munvuma munjerega ate mbaagala singa sibaagala I wouldn't be here singa nabatadda nfuba ne munfumita nenfuba ne munvuma nembanga bivaako naye simanyi lwaki Mukama yantika omugugu gwammwe yandinyambye n'abuntifula nembatabaatu mbabuulira bweti bwe nesiba kuyunaga nenfuba nemuntagula paka bwe nagita wansi bweti ye mukyalo oyo Judith babirye mu mbeera gy'ayogeramu alaga nti ayina ennyiike ku mutima bingi nnyo basobodde okuba bamukola ensi esobodde okuba nga bamusalidde omusango naddala abali badde bamubeererawo okuba nga bamuwolereza ne bamwegaana abakaliddemu wuuno akyabagamba nti bamutuukako n'okumutwala eruzira
naye abakulu abo nasobola okukwata bakubira ku masimu newadde bamutendereza butendereza nti yakuba ennyimba za gospel ez'omulembe wuuna abagamba obanga waliyo omusumba asobola okugamba nti nze Judith yankubira essimu nga bamubanja walina omusumba gwe nakubira essimu nga bantwala luzira. Let me tell you this, omanyi obulamu bwammwe mmwe mukyali ku mitwalo 15 okaabira mukama oli wano naye teri poliisi ekunoonya. Ekizibu kyo mukiriko ggwe n'abaana bali mu ntumbu ezo bokka, tewali mulala ki. Poliisi yali entwalo twalinako wa high court wali nenkubira omu ku bishops mu Kampala wano ate ng'oli engeri gyansuusuuka ndabira ddala akola ki. Yaŋŋamba mwana wange guma bakutwale. Bulijjo abantu bagenda mu makomera ne bavaayo naawe ojja kuvaayo. Naye nkuba akafaananyi nina akaana kange kamu bagende bansibe. Akaana kange kano kagenda kulagawa. Nze babirye ku nsi kuno sina mwana wa mmange gwe nava naye nti ono mwana wa mmange tuli babiri same blood. Kato yaddayo nensigala bw'omu. Kati don't even dare become another stepmother to me. Don't. Ennaku gye nnina saagala munnyongere. Aya basi ye mukyala Judith babirye ng'ategeeza abayimbi n'abakulu ab'amakanisa ab'enjawulo nga bategeeza nti music ono wadde bo bagamba nti tebalina kusasula naye basobodde okuba ate nga bakoze kyamaanyi nnyo era studio akadde kano za bbeeyi bakozesa vidiyo ez'amaanyi ennyo okuba ate nga bakola ekifaananyi eky'omulembe. Omukulu pastor Kiganda yasobola okuba ate nga ategeeza nti music ono wa secular baba comparinze tugeze bebe ku ragadi bali mu bulamu obuli expensive ennyo toyinza bakomperi n'abayimbi ba gospel mu mbeera eyo ne bagamba nti abayimbi ba gospel balina okubeera abayimbi gospel ministers nga batambuza kigambo kya Katonda kyokka era nga bayimbira bwereere. Wuuno Judith babirye akyatugamba abamuyamba obantu mbamenyeze mummenye kubanga kaakati nze babirye sirumba muntu naye embeera kanempulira onayogera kiri naye tewali amanyi babirye bwendya tewali amanyi babirye bwentawanyina Kampala wano nga CPS bampita okukola zi statement ne tupipira ne Betty oyo n'agamba tugende tofaayo bwe nafuna manager n'ayimirirawo bwetutambula bwe tugenda naye nga basumba tebakimanyi ebyo muliko nga tebakimanyiza ekyange kyavuna kyawunyanga kivundu ky'e Kampala buli musumba yakimanyi kubanga ne Ssaalongo Ntalo w'e Masaka yavanga e Masaka najja n'agamba babirye oliwa mwana wange jangu kusabire ye musajja yavaayo najja ye mukyalo oyo Judith babirye ng'akyatugamba nti byonna bisobodde okuba ate nga bitambula okusoomozebwa kwali kungi nnyo newadde Judith babirye asobodde okuba ate nga ayogera wabayingira endongo abajjukira obulungi omukyalo ono we baseerabidde waliwo bategekako empaka za Palm Awards waliwo ze bategeka era ng'omukyalo ono bali bamutadde mu category yali best gospel singer yayina oluyimba beera nange namuteeka n'omuyimbi gwe bayita Misa Semakula oluyimba luyita kankutendereze awo nno yavaayo n'ategeeza nti ze siyimba nnyimba za nsi era nze nnyimbira Katonda ate akadde kano oyinza okwewuunya ate lwaki agamba nti ssente azaagala n'awaadi ezedda yali tazikkiriza Judith babirye naye olw'embeera gyalimu akadde kano oyinza obutamusalira musango wuuno agamba Judith babirye amubeereddewo mu nsonga eno buli muntu yenna Katonda alina password egenda okujja wooli ekuteeke waggulu naye njagala nkubuulire tewali n'omu agenda kwekaka kubeera waggulu nga Katonda takutaddeeyo. Ekyokubiri Balamu ne bw'anaakolima tewali akolimira Isirayiri. Ekyokusatu njagala okubagamba emitima gyammwe gibeere pure and clear. Omutima gwange naguwa Mukama mbadde naawo ne mbatunula ne mbwatuka n'enkaaba abamu sibalabangako sibamanyi naye ate bye munjogerako binsinga n'obunene n'obuwanvu abamu si mmwe era si mwenna naye abasinga mu mmwe nkiddamu effumu eryamufumita teryava wa Kerode teyalina buyinza babirye mu nsi ntambula naye amaanyi Katonda g'atuwadde gasinga buli maanyi gonna agali mu nsi fe tuli kitangaala ne bw'ojjako amataala gano gonna ye mukyalo oyo ng'ategeeza nti abayimbi oba oliawo kyekitangaala ekitatuuka wuuno akyatutegeeza Judith babirye ayogedde omukulu eyasobola okuba ate nga amulemesa baaliwa nga nkaaba baaliwa nga nsinda olwaleero ansaasidde Omunnazaaleesi antadde waggulu ninganga emboona bakuta amayinja bakula kunzita buli lukya era mbadde nga bishop tibampa scholarship mu America mmaze ebbanga nga saagala kubeera mu America olw'ensonga nti saagala mwana wange kulya mu mbeera eri environment etalimu Katonda naye olw'embeera mpulira ekirowoozo nange nziruke nga beezeekeeri tubeereko eyo tonneegayirira kuba oli nawe tonneegayirira siri because I'm not sure whether you are genuine or you're flattering nako obunanfuusi bw'ekkanisa njagala mwogera amazima byebigambo ebimu era binaga Bishop Kiganda namukubira essimu n'agamba ndi mukaawu nnyo
naye nga mmenyesa omutima gulwadde. Omuntu tomumanyi, tamanyi bw'osula, tamanyi bizibu byo, tamanyi kitaawo, tamanyi maama wo, tamanyi baganda bo, tamanyi na bw'osuza kiro ekyo, naye ali ku redi yakufumita. Simanyi biro bye nsuze mu buliri nga naye olwaleero ndi mu maaso gammwe abayimbi abasumba. Sirina gwe nali nnumbye mu maka gammwe, sirina gwe nali nnumbye mu private life ye, sirina gwe mbuuza bifa wuwe. Ye mukyalo oyo Judith Babirye n'okukaaba yakaabye neera ng'embeera gy'omulabiramu yakyukira ddala, si yoli omunene. Embeera yasobola okuba ate ng'emuyisa bubi olw'embeera gye bategeezaako nti yali mu mbeera y'okusomoozebwa depression, ebirowoozo byali bingi nnyo. Abamutegeera omukyalo Judith Babirye olunaku yasobola okuba ate ng'ayingira ebyensi, okuyingira ebyobufuzi, awo nno naye kwe kuba ate ng'ayingira obufumbo bwali obwa munne. Yennaku gy'asobodde okuba ate agambye nti abaali badde bamubeererawo okumukuba emisumaali ate be basingira ddala, oba oli awo naddala abo abakulu abasobola okuba ate bamuyamba, bagamba nti endongo bagitaddemu. Awo nno kwe kubategeeza abakulu abo tebalina kye bayambye ab'amakanisa okuba ate nga babeezaawo abayimbi ab'enjawulo. Judith Babirye agamba olaba tebamuyamba omu ku bayimbi abasinga mu gospel, ani oyo gwe banaayamba mu mbeera eyo. Sooka owulire.